Leero nsazeewo okukola kasino. Bibe ekisirusiru byammwe. Mulowooza bwe mwabbye omupiira mwabbye nnyo. Taata. Mwebale kubba. Nammwe mwandibbye. Ate buli omu abba nawe wandigenze ekipiira nakirabye gye kyabadde kiraga. Nawe wandibadde obba. Essaawa yonna wagenda kubaawo amaziga kulasi. Era ne gatuukirira naye kyankoze bubi. Amaziga gatonye mu buddo. Kyankoze bubi nnyo nate njagalako. Mu buddo bwabadde obukyamu ennyo. Naye ekirala nkukulisaayo nnyo wa Taata Champion Gudo. Taata Champion Gudo twamulaba. Wakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Twamulaba. Okulaba nti embeera yonna. Era banafa abalabi baffe twagala kubeebaza ku supportinga definitely. Naye nga mu byonna kuba baatugamba nga musajja mugende mu mulabe. Exactly. By the way, comments zajjanga nnyo. Musajja efe olwokuba tuli baana bawulize twakuzibwa. Comments zajjanga nnyo ebiseera ebisinga nga batugamba. Naye buli kaseera muli alien. Taata muwulidde ye kikyagamba. Twagezaako. At least twagezezaako ekisinga okulaba nti nno tukola ki. Tuwuliza Taata. But some of the points to pick from that meeting that we had, kyekyokuba nti amazima go tukkirize. Waliwo bingi nnyo ebibadde tebiwulirwa. Wabaddewo but ng'emabega wa Taata wabaddewo information. Kankubuulire. Ekyo kye kimu ku bintu bye tubadde tujja tugambanga abantu. Nti ffe tuli scientific. Tetukola bintu kubanga tetuwogera kuba tulina emimwa. Tetukola kusasamaza. Tubadde nga tujja tubagamba nti bw'ogatta eno n'eno. Omanyi science bw'akola. Science is based on results. Ochegedde. Nti ebya science birabibwa birabwako. Si byakulowoozaako. Bibeera quantitative in nature. Ochegedde bulungi. Nti osobola obikwatako n'obala. N'obala nti kimu bibiri bisatu bina bitano. Akati. Ffe kye tubadde tujja tugamba abantu. Nti leka tukozese ku magezi ago. Tugatte eno mpiki nene empiki tugambe nti wano Katisa alimba mu yaayu. Wano alina bye yeeyagaliza. Ontegedde bulungi? So kituyambye nnyo twagenzeyo era abantu bajja kugenda balabe. Video gwatanagiraba kweri ku YouTube channel eno eyagaliwo. Genda maaso n'okuba nti okeberako. Video eyo kuliko omuntu okugamba nti no Taata Champion Gudo asabye basinkane. Byonna babirabe following the whole chronology. Totandika kukulimbalimba kubuzaabuza abantu. Musimanyibera embeera yonna nga bweyatambudde. Kubanga eno kyala bagita agakola ki? Agaliwo. Nti balabe buli kimu nga okuva gye byatandika paka gye bikola ki? Gye bize bituuka. Bwe kyobamanya nti no Gudo twamugoberera from day one. Twatuuke wa Alien Skin twatuukayo. Yes. Anga akyaliyo nga batandise okulwana naye nga tewanabaawo mbeera ng'ekyali nzikakamu nnyo. Anti leka ngamba abantu egera maaso ne tuvaayo embeera n'enyinyitira ne tugyogerako paka watuuse paka kati yakomyewo paka mukudde waka. So the idea is here nti mu following naye away from that away from following kubanga amagezi nago ino ganoonya bw'oba toganoonyiza go tegakola ki tegakunoonya kikyetegeeza mu ekyo nti bino ebisigadde ebirala tubireke ffe tukole omulimu gwaffe ogwo gwe mulimu gwaffe gwe tulina okukola era n'olwaleero tuzze ensonga eri mu ddiiro webaza then nakino ekintu kyobadde ogamba nti abantu batambudde naffe okutuuka ewa Taata wa Alien Skin wa Champion Gudo gwe twazudde leeta nti nawa kika kya Alien Skin tegeeza baluganda bayiza beddira gumu bonna bamamba ate gwe abakojjaawo gonza abakojjanga kitegeeza these are family issues tulina okukkiriziganya nti you like it or not Nagaye gwe musaayi ogwo gubadde nga gusika Alien okuba nti ayagala nnyo omuto ndi musaayi gusika. Exactly. Kakati abooluganda bikola ki? Bita. Bikoonagana tebyatika. So the idea is omwana tumwagala gy'alina kubeera gwe katisi n'obwa katisi bwo beera nawe mu bizinensi zo diringa n'ebizibu byo kyensinga okwagala naffe tudiringa n'ebizibu byaffe muleke omwana afune omukisa gwonna
tugamba abantu nti omukisa tebaguzibira ki kubo gulinga amazzi amazzi bwogayiwa wano oba oyagala oba teyagala bwogafune ekkubo tekawala ki negawaganya ensuwa bwego wansinga erimu amazzi bweti buli mazzi gakwata eryago gwe totandika bwoba wakwata mu east totandika gobera ba mu west goba kikyo ontegedde buli abantu wali alina ebizibu ebimukora ki ebimumala temutandika kuddira bizibu byammwe kubye incorporating mu bizibu by'abantu balala ontegedde bulungi omwana champion gudo katonda yamuteekera omukisa we guli guno gulabwako ontegedde bulungi asoka exploiting guno omukisa omanyi abantu bagala omanyi kino kyakuyiga abantu bangi tebalaba mukisa go balina balaba nnyo emikisa gye batanafuna ontegedde omuntu oli nabeerawo n'agamba ne mukama n'amalampa emmotoka naye nga alina pikipiki nga tagiraba ng'ekikulu pikipiki tanaba gi exploiting kujja appreciating okitegedde kati people must learn to appreciate what they ekyo kye balina nga tebannatuuka and appreciation means making better use of what you already do what you already have abantu balaba mikisa gibeetolodde balaba nnyo emikisa egiri ewala kyobala nti kati alaba omukisa gwe guli mu kugenda ebbanga lyonna lyakoledde alaba omukisa gwe guli mu kulemesa gundi mwana ono kubeera ku Fangoni Forest namulabe nejjo ng'alwana naye anti yalaga nti ayagaliza omwana anti wuliriza ye omukisa agulabaawo kubanga ti ye wankugamba abavubuka batambulira mu njokyayo amanyi nti bino byonna nga biwedde ajagere walubaleri amugambe empaayo akakadde nalwana n'omwana tewandaba nga nwana tolowooza nti alwanira bwereere tebakolanga ku byabwereere abo alina kyayita oyo takolanga ku kyabwereere ye amanyi kyekitegeeza okugulira omwana ekitabo nga siwuwo amanyi kyekitegeeza okukwata omwana nga champion naye alina okuba nga alinayo bakwatamu talina yandibadde yagamba Dabalupaleri nti mukwate kuba n'abange nze nja bakolera obulango because balina TV zaabwe ezo balina zi TV zaabwe yandibadde yagenda talina yadde n'omulema oyo twamulabako olumu ng'akayanira sukali gwawa mama wa mukyala we babayita batya Saba Nazaala ng'akayanira sukali mpereza sukali badde pereza sente ye ngali maka era mmwe bino byemulaba ku TV ebyokunona ebintu kati yabikola dda ebyokunoonya ebintu ku buko kati yabikola dda ye pioneer wabi yabikola dda lwakuba nti mmwe muli baana bato oba ate temwetegereza ate wuliriza waliwo bijja okubeerawo ne mutabyetegereza naye fe twetegereza ebintu scientifically ne tutunira embeera ne tujanalizinga bino byemmwe bemulaba byadda abasajja bakimadde ebintu ku buko kati siyasooka kakati nga tanaba kumaliriza ekyo ate kati ayagala okutawaanya omwana asetolinze kati kambuuzeeko okusinziira gwe nga we walabye embeera twabadde ku ground naye mukadde ngaako twabadde tetusobola kubaganya birowoozo bingi olwakadde gwe okusinziira bwe walabye bwe embeera yonna wagirabye taata bwe twamusanze obubaka bwe yatuwadde naki kiki kyolina okwogera ku bigambo byata bagamba amazima nti on and off camera Thank you. Waliwo ebintu byetwagedde taata off camera nga kubanga ffe tetuli bampapula mpemuzi tetwaze kusasamaza nakubaako betumenya kwawula tetwaze kwawula in fact kwade kugata fe omulimu gwaffe nga zinga yaffe tulina ekirowoozo ekigamba nti kuba twakwatagana agaliwo nti agaliwo gogera mazima kakati zinga yaffe tukkiriza mu buvunaanyizibwa n'embalirira yaabwo kakati mu byonna tulowooza ku kye bayita unity obumu oba ne tulowooza ku kye tuyita enzikiriziganya okutuuka ku nzikiriziganya ekimu ku kiraga nti society ekula oba mulimu abantu abategeera kwe kuba nti waliwo abantu ebintu ebitabagatta ebitafaanagana obutafaanagana mu ndowooza tekijjaawo mazima nti twetaaga okukwatagana at one point or the other so twalabye ebintu bingi off camera ate netutegeera n'ebintu bingi even on camera then tumanya ebintu taata mu bigambo ebisinga obungi byeyayogedde mu bigambo taata ebisinga obungi byeyayogedde nayagadde nnyo idea nti
ye tabankona buzibu na alien skin naye kamera zonna zibadde ezijja za bu TV bwa mubo obwempapula empemuzi nga ziraga nti taata alina obuzibu nene nnyo na alien skin era ne mu kusooka toku ze twalina nga zaali zigoberere era tuzze nga tubagamba nti waliwo wano miscommunication ekozingiddwa omu kubo agisinza ogikozinga bamuyita cuts ontegedde. I want to report to you Ugandans because as us we have an accountability, we have a responsibility and accountable therefore and very accountable therefore kati avunanyizibwa emirundi gyonna ku mbeera eri ku gudo ne taata we lwaki oboyogera bwo kubanga anti nze nagamba ndi scientific waliwo ebigambo ebitaagatta waliwo obulimba obwagambibwa taata ontegede bulungi taata nabadde naye gwandaba era ekyo bwe baba nga akatisa akyegaana tugende naye wa taata ontegede bulungi taata nabadde naye soogera ku kigambo kyekitamanyi taata nabadde naki naye both on camera and off camera taata yali woodwinked bamuwuddisa ontegede bulungi nti mu kumuwuddisa bamulimba ebintu ebitakwatagana basale gye bagaba eya bamuwuddisa ku bintu bingi ekisookera ddala gwandaba wano Kampala Parents yatandika 2004 ng'ekutuka ku Kampala Academy Junior Academy era ne zaawula ontegede bulungi bwe bitvaawo Kampala Parents ebadde somero lya primary tiribanko lya secondary kubanga ffe twali tutunuulira embeera ntugamba nti what is better kyekisinga omwana ono okusoma n'atuuka mu P7 ng'asomera mu ssomero lya bbeeyi nnyo nga Kampala Parents naye okuvaawo nga tetumanyi kiddako oba omwana ono okuba nti asobola okusomera road block nga 8 ontegedde road block esooka nti omwana ono bw'atuuka mu P7 you are capable asobola okuba nga takyali champion gudo kirizo bagaana nga yafuuka muntu mulala lwa nsonga 2 oba 3 bw'oba tokyaliwa alien skin tosobola kubeera champion gudo for the next 2 years talent promotion tewaba ekyokubiri bw'oba tokyaliwa alien skin oba kubanga alien skin yakola champion yakola ka skeleton ke bayita champion gudo bw'akola ka skeleton omuntu ate alaba champion gudo ye ng'omuntu waali naye gudo bakola gudi yakola ka skeleton balina branding gye bamugattako ey'enjawulo kati skeleton bw'ogikola fe abakola mu theatre tumanyi nti okola skeleton y'omuzannyo then otandika ogifeeding ennyama n'ogisaako bode kati champion gudo is still a skeleton created by alien skin or fungon forest. Now they have to fix in the body. Okufuuka that champion. Balina ozimbako omubiri ku ye. Tetunaba kufuuka champion gudo tanafuuka champion. For your information. Ali in the making. Kakati bw'omutwala nga making. Bw'ojja n'obuukira omuntu akyali in the making n'omutwala. Nga making tenaweza na 5%. Nga te make ku 10 ekisuubirwa. You are capable. Ogenda kuluzinga kinene. Lwaki? Gojja kulowooza nti otutte kyamaanyi. Otuuka eri nga champion gudo tasobola kukola yadde omutwalo gw'essente. Kubanga champion gudo si munankani. Si munankani. Olw'ensonga ayinza okuba nga essaawa zino bo we balaba ennyimba bayinza okulowooza nti maybe ali ready okuba nti bayinza olowooza nti ennyimba oba yeyazeewandikira 100% ne batamanya nti wakyaliwo process emuyigirizibwa okuba nti munnaye champion akayimba tugatta bwe tusi kyebayita okubuukira rhyme tugikola bwe kakati Fungon Forest omanyi tuli scientific Fungon Forest ebadde efulumya ennyimba kumpi buli lunaku ontegedde bwe yagenda Kawempe ebbanga lyamazeeyo si wiki namba Fungon Forest okimanyi bafulumiza ennyimba 2 nga gudo talimu mu period eyo njagala kutegeera kakati champion gudo gwe mulowooza nti champion bwe yagenda Kawempe abadde yakafuluma ennyimba mmeka oba yakakola ebintu bimeka ebiri significant byolabyeko
Gundi yagenze ku Purple Party nga champion Gudo taliko abantu bamusanyukidde alien skin nkugabe tuli scientific yagenze nakuba abantu bamusanyukidde ate nga lwaki tebamusanyukira walabe convoy yambaddeko ngali justiwa ngali yekka so champion Gudo mwababadde basuubira nti champion Gudo alina kyagatta kufango kituufu agattako naye ate naye agattibwako kati kitegeeza ki buli omu yeetaaga ki yeetaaga munne naye champion Gudo obudde buno okuba nti mwe bakatisi mugamba mbwagende awere katisi yatuse ne kuleva egamba nti namulabe mu interview emu champion Gudo tumunoonya talabikako tumunoonya talabikako ffe tumwetaaga kubanga ne Gundi nayogeddeko ne Lupaleria naŋŋamba nti neetaaga okukola ki mbu ye tasobola kubula wasuza champion Gudo tanoonya wakusula katisi gwe katisi n'obwa katisi bwo mweno yo n'ensonga okola ngaani ekirala aggressiveness ekyokubiri omuntu gwe mwagala okuyamba gwe gwolooza nti yakuyamba gwe mwagala okuyamba alina olwedde obuyambi ekyokubiri ekyoba ekyokusatu gwe katisi ani yakugamba nti omuntu bamuyamba lwampaka gwe bwenkuwa essimu nti kwata noŋŋamba nze saagala simu kwata nega saagala kwata naawe ngambye saagala simu kwata naawe ya lutalo kakati njakutegeera oli musomesa ku Gundi ku somero oli administrator mu Kampala Parents oli ki y'obusungu bwaki kati kye nagambye nti scientifically ffe tetutunira nsonga mu ngeri mbi tugitula scientifically nze kiba kindaga bulazi nti gwe obuzibu tobulina ku champion Gudo era tofa ku champion Gudo era tomwagala era tolina kyomwagaliza ekizibu kyo kya Gundi kyani ekizibu kyo kiri ku nankani kiri kubeera nti obuzibu bwo Gundi buli ku Fangoni Forest muli mu kulwanyisa alien skin waliwo omusajja omu gwe nagamba luli eyagamba nti tujja kuba akasajja kamwako mpaka nga tukafudde ekiyinja olwazi olutasobola dde okusindikibwa bwe luti naye ng'omuntu ayogera ebyo muntu wa TV ate nga alina position nene ne kubitambuzibwa ku ntewo mulina obukyayo bw'ekikulu ekyo wakatisi obwo obukyayo why do you reach to such a point kubanga muli banaku omanye ennaku kintu kibi nagamba nti kirungi okubeera omwavu kiryokke okubeera omwavu naye ate tekiryokke okubeera omunaku kubanga omunaku ennaku tekuwonako ne bwofuna ssente esigala etambulira mu ne bw'obeera ng'olina biliyoni ng'oli munaku ensi yonna kankubulira amazima ne bw'obeera ne ssente ezenkana ki ng'oli munaku ennaku teri kuvaako kuba ennaku yo tewona naye ekuyonka butaba buliwodda ekuyonka butaba ne bw'oba ng'olina biliyoni ya ssente mu nsawo obeera omunaku naye ate bw'oba nga toli munaku ng'oli just mwavu osobola okuva wano kati obwavu batoba ne buvaawo ova wano kati oba obulirayo wali ng'oli mugagga okyekete bulungi nga bikyuse mu ddakiika ntono nnyo kubanga gw'olwedde mutima gwoba oba kiriya kubanga ennaku ebeera ku mutima na mu bwongo obwavu bubeera mu nsawo obwavu kitegeeza butaba oba tolina bwebwavu in this kind of sense kuba nakyo nja kikusomesa economically I can teach you obwavu neweewuunya n'okwewuunya nti olumu abantu abamu balowooza nti baavu nga tebabanko na baavu okujjukizaako muzeeyi agamba taata agamba kati with authority nti bigambo byavudde mu kamwa ka taata nkugambye YouTube channel kuno video kweri taata annyonnyola n'agamba nagezaako emirundi egiwera okusisinkana alien skin si mu bubi nanoonya ennamba ye nasaba maama wa champion Gudo ampe ennamba neyeezima kale n'agaana nensaba Swaba Champ anfunire ennamba y'essimu Swaba Champ nambuzaabuza naŋŋamba sirina muliro kuki kati zinendiga ekino sinakiraba kumpewo watu zinendiga zoogwaza gwakulaga nti omusajja oli tebamukkiriza kusisinkana musajja nti alien skin yawamba omwana we
Chokanga naye ali eri afuba kulaba bwatuuka ku alien skin alina omwana we kubato byenyo kitegeeza ki nti waliwo obunafu era buno obunafu tugenda bunenya oba buteeka ku swaba champ nti swaba champ yalina omukisa ate yerinke nene kubanga wakati wali ennetaata omuntu atulaba olina okitegeera bwoti nti twogera ku bintu nga bisatu twogera ku Fangon Forest twogera ku Alien Skin twogera ku Champion Gudo twogera ne ku Swaba Champ kakati kambalage bino ebintu bebi intermarrying bina mu mugundi bebi intermarrying Swaba Champ ye mukulu wa wani wa Champion Gudo Swaba Champ yavunanyizibwa ku Champion Gudo kuba yabeera naye si Alien Skin olwawulira endiga zino bwe zirina ekizibu Alien Skin is a sponsor kwegamba Swaba Champ ye handola Swaba Champ yatambuza ensonga ono muganda ono by the way for your information ono muganda wani wa Champion Gudo musayi mukulu we nti era bano lwokuba be bali bakola ebintu byabwe ebya Swaba Champ ebyebikonde biki byasitula ebicupacupa byasika attention ya sponsor who is Alien chi nafuna interest who is who Alien Skin kakati bw'amala okukola ekyo n'abaleeta mu kampani gye bayita Fangon Forest kakati Fangon Forest erina empalana n'abantu bano aba TV ez'empapula empemuzi ontegedde kakati ono omwana atambulira mu Fangon kati Swaba Champ olw'okuba nti muvubuka muto tetusobola kumunenya alina naye ego eyiye ng'omuntu n'obulumi obuwe nga ki era wamuwulira alina empulira eyiye yenjawuliye nga ye kumu era naye alina calculation ezize era zetuwa ekitiibwa zetusasobola na kunyoomoola kati twamunoonyezaako era nitwogera naye ku simu nangamba ajja kunzita tananzirira which is okay because we wanted his side also etali mu bias etali mu ki but which is okay fe tuli wano ku lwagaliwo na lwazinga yaffe kubanga fena zinga yaffe tugattira wamu zinga yaffe kitegeeza Uganda ki yaffe so badde onnyonnyola badde nkunnyonnyola nti bwe kivaawo kati omuntu omulabi alina okukitegeera nti alina otegeera the logical bit of these things kigukirawa kyopala nti ne Alien bwe kyatabuka yagamba Swaba Champ twala omwana wa ekawempe kuba ye sponsor teyajja kukola njawukana mu byonna yalaba Bitabuse naga soko gyewo ekirese tabuka Swaba Champ yagezaako ndowooza okukweka sponsor ono with Alien Skin yamukweka taata olw'ensonga zempa ekitiibwa zesitasobola yadde okuyingiramu kati wano because fena tulina ebintu byetukweka about aba celebs ontegedde buli omu alina life ye nga tulina ensonga buli muntu alina life enkusike naye nga tulina ensonga zaffe gwe ziba ntuufu gw'omanya lwaki gwe ziba ntuufu ate kuoli ntinza okuba nga si ntuufu kaakati Swaba Champ yakweka taata Alien Skin okusinza ku taata kubanga yene namba yagisaba namba nagisaba ne bangamba bino ne bangamba biri kitegeeza nti waliwo ensonga kati bano opportunists benagambako nti bo buli abanoonya omukisa mu buli kavuyo okubako webafuniramu gwe kati olina oluganda ne gundi ne Victoria University ate olina oluganda ne Rupaleria obiyingiriramu wa okutuuka okulaba nti oli bw'abanga bawaddeyo gundi nankani bawaddeyo basale gwe lwaki obiyingiramu bw'oba olina omutima omulungi ne bw'obanga olina kalinki ku byo wano tebikwatako bitya gweoli w'amawulire olina covering yours is linkage Alien Skin wuno gundi wuno that is weba bikwata na contacts simple nje Alien yeno bwe babanga te Alien bwabanga tayagadde because Alien is as good as
alien is as good as, by the way, babatula mulina okutegeera nti alien skin oba Fangoni forest is as good as Kampala parents or Victoria University. Obuyambi bwe bali mu kugaba. Bonna baagala kugaba buyambi. Naye kye balina okutegeera nti alien skin yabasookayo okuwaayo obuyambi. Bw'abanga sponsor, if there is a brand here, sponsor najja nga bamuyita for example, sponsor najja nga bamuyita Theatre Focus Uganda. Najja nga ngenda ku sponsoringa program yagaliwo. Ontegedde bulungi. Gwe owa zinga yaffe tosa kujja n'ogamba nange nja sponsoringa awo. Oba olina okutegeera terms and conditions ezono yasookawo package ki gye bamuwa kuba nawe oyinza okujja ng'ogamba nange mumpe scroll ng'ate oli yagala scroll yange mumpe mention mukaaga ng'oli yagala mention zange. Sebo mwami Katsi manyi nti ebintu ebimu wabisoma naye wabyerabira olw'embeera kuliko oyinza okuba olina embeera ekuyitamu ne weerabira ebintu ebimu kubanga nze olumu manyi okulowooza nti Katsi oba obwongo tebukwatagana nodda sebo nze bwe ndowooza bati ali okay anti ndowooza yange si ndowooza yo nze ndowooza yange because nagamba nze ebintu ebyo biri scientific. I know oli bw'amala bati omuntu ali okay anti omuntu bw'ayogera ekigambo leero n'agamba nti A enkya n'agamba nabadde ngamba B nze ntandika okweraliikirira. Sebo Katsi biri ebintu obimanyi oli wa TV amawulire wagasoma ontegedde bulungi wali otugamba luli nti wasoma bw'oba wasoma nga tomanyi kye bayita rights kitegeeza nti olina ekiki ekizibu olina kyotaafuna mu ssomero. Tegeera nti omuntu gwe mwagala okusponsoringa already alina sponsor wateekeddwa okubaawo okutuula kw'abasponsa babiri. Kyova olaba nti alien skin yabagamba mwabagala okuweerera champion gudo mujje ku Fangoni ne taata kye yabadde agamba ne batakitegeera ne balowooza nti abanyooma. Tabanyooma yabasooka era yali buvunaanyizibwa obuliwo. Nali ngezaako okugamba luli nti abantu bagenda ne babeera bogus ne batamanya nti ebitono byaffe bikola sense as much as ebinene byabwe bikola sense. Bwakayumbako gy'osula simanyi gye kali naye kikeekakola amakulu kuba woosula. Ekinene ekyoli golofa z'olaba zino z'olaba si zizo zikola makulu eri bannyini baazo. Ontegedde bulungi kati gwe bw'obanga owulira nga alien skin ne Fangoni forest bakuswaza gwe Kampala parents ne Victoria University bwe baba nga bakuswaza naye nga ate kyoyagala kiri mu bo simply leave them ogambe nti oyo atuswaza tusobola kukola naye omwana mumuleke because omwana ali okay si ali muleve kyobala olina nimba w'amagezi nti bagende mu Suubi Foundation tulinamu abaana ontegedde abaana abo tubaweerera sente zaffe zituluma as much as tetwandiyagalizibwa ki zitulume naye zituluma kubanga tetuzirina. Ogenda kwesanga olina obuvunaanyizibwa obubwo nawe olina abaana ababo tonnabasasula school fees naye ate waliwo abaana baabalala bagala ki school fees. Kitegeeza ki sente zo naffe zitukola ki gwayagala okuweerera champion good already alina genda oweerere bali abatalina already weebali tulina abaana gwe bwoba oyagala brand ya champion good genda foundation ogituuma ogambe obulungi kubanga mu partnership bwe tuba tusoma economics ne entrepreneurship mu partnership waliwo kye bayita kwasi partner. A kwasi partner is a partner who gives you a name. Ngabo ndaba embeera ya gundi bakita affiliation partnership bw'oba okola partnership mu business enkolagana waliwo kye bayita kwasi partner asobola okukuwa erinnya lye naye nga tagenda ku investingamu yadde ekiki nokola franchise. That is where the franchise come in from. But a kwasi partner asobola okubeera partner n'ogamba nti zinga yaffe yakola dde erinnya kankole essomero nga bayita zinga yaffe naye ye erinnya lyokka lye tumwetaaza sitekamu yadde 10 sitekamu yadde ki ogwange gwakumpayo ka 5% olw'erinnya lyange n'okutuukagana n'omutindo gw'erinnya tobuzaabuza bantu
njogera ku partnership. Franchise is a different story as much as it is also partnership. Yeah. But partnership je njogera ko je baita quasi partner. A quasi partner. Someone takes just a name. Just a name nti abaso omusunsuzi education center naye nga gwa abaso omusunsuzi tovunanyizi direct muli mu company eri kakati nzege magezi gembawa nti bakole foundation je baita Champion Good Foundation Uganda bagitekenga mwaka kadaka mwe mitwale meka kinana buli miezi 3 zebadagera muwerera muki ezo sente zigenda kuwerera muganda wa Champion Good ziwerere abaana balanga 10 muki mu ghetto because nabagamba nti oyo omwana gwe mulaba is just a representative of what is in ghetto. Omwana oyo yavudde ewa Fangoni ennaku zabaddenga ebadde wezenga wiki wamulabe jonga bamuleeta je tubadde tutwala ngafumye namu ontegera kyengezaako nti kikyengezaako gamba mwe mpologomera kino nakigambene taata nebagamba mwe muli mpologoma mwe bakati muli bantu bakulu mwakuladda muli mu future yammwe naye kati muzanyira mu future y'omwana ono atanaba natuuko ba mu machagayo mwe muzanya politics wammwe lwakubanga temwagala Fangoni Forest kubanga mulina nugu Fangoni Forest eganyo bawa hit simanye koze ki ebajje ku TV mwe muzanya politics wammwe mwe muzanya politics wammwe naye nga munyigiriza obusubi bwe bayitani Champion Good gwe muddo oguli wesawa zino gwe muli mu kuseteeza mujja kuvaawo nga bivudde mujja genda okuvaawo nga bintu byonna bifudde kati bwe bimala okufa gwe katsi nawe olina ebizibu byo olaba okayanira sukaali ku buko kitegeeza tolina ssente zimala kulabirira mwana oyo ontegedde bulungi kakati tusaba beera mukakkamu ekizibu kyo fenna twakitegedde mwebale nnyo oggulira muzeeyi engoye byonna twabitegedde mwebale okumusapootinga wuliriza bituufu mwebale nnyo mwebale kusapootinga byonna bye mwasapootinga birungi nnyo naye leka bikomeeyo muleke Champion Good obulamu bwe bugende ekirala mmwe bwe mba mwagala okuyamba Champion Good kino nkiddamu bwe mba mwagala okuyamba Champion Good nga Kampala Parents nga Victoria University because ate professor without due respect gwe tebakubuzabuza you a professor you know at least ekisinga professor wasomera genda mass bana abavubuka babadde mu kavuyo for a long time baleme kuteeka mu muvuyo investigate cuts otegeere who is he ebbanga lyonna lyabaddewo ate munanga alina ekintu sagala kiyita kisira nendoza bwe kiri sagala kiyita bwe ntyo naye buli gwalwanyisiza ate amaze n'ayitawo gwe guba mukisa oyo alwanyisa nnyo abantu ne bayitawo ne bafuuka abantu ati guba mukisa oyo katsi yakuba kye bayita fire base fe abawangadde ensi eno tugirabyeko yakuba kye bayita fire base ng'abeera waddamuko kati kankubule anti kyova olaba nti nze nina obulumi nti gw'oli wadda naye waliwo abaana abazze okyegedde you must appreciate change because if you don't appreciate change will definitely change you wakati awo ekintu nooza nze kyenja okusaba nga tumaliriza ensonga eyo kiri kimu okusinziira bwe nalaba taata nga bw'ayogera na byonna nsaba wenna ali mu kulaba nga weenyigira mu bikolwa by'olaba nti taata tabaako nkolagana yonna ne alien skin nga weenyigira mu kulaba nti waliwo kwawukana kwokka nsaba omuliro gukwokye ate nga tegunnakwokya tuyambe banangi muleke kulwanisa nkolagana ya tata Champion Good ne alien skin kubaawo kuba ye tata ajeetaaga enkolagana ajeetaaga naye bano bwe kifaananyi era tata olaba ajogerako namwenya namu nakazi omusajja omusajja jagala kwogera naye ne bambi basiga ekifaananyi nti nabuli alaba ku kifaananyi kya tata akuba bukubi olwensonga bakuba kati wuliriza kye baakola politics gwe baazanya banti bo bakozesa taata akube alien skin kati bone badde manifesti zaabwe bazikweka mu taata ne bafloatinga muzeeyi kali muzeeyi amasasi we gajja yagabulisivinga gonna kale no that innocent man
kuba muzeeyi omulaba muzeeyi alina statement obwedda zakola yatugambye nina kennamukonye nagambye abatulaba omanyi twabadde wataata naye twalabye ebintu okimanyi nti waliwo omuntu alina omulimu nga ye omulimu gwe gwakweditinga vidiyo ajjamu ebyo ezalien skin naziweereza taata talina smartphone webale yo gugwe gwagenda nayo namugamba nti olaba yakuvumyevumye era twatuuseyo nga munyivu nnyo taata bamuleetera bakamuvuma ne bamuleetera ne twagenza okulaba ku vidiyo gye bamuleetedde nga ziringiniaddi mu mbeeranga zaagattibwa bugattibwa kati taata ye ali wali alina obusungu kati mu kubeera n'obusungu naye buli waafuna kamera n'engeri emubuuzibwamu ebibuuzo babimubuuza baagala kola infact toze basooka mugala labayo kano kati katukulage ne ku kano yatukangaga omuzindalo muvubuka oyo mulage nti talina kyasobola kukola so kyetusaba nti obubi bwammwe temusiiga balala yes mubeere n'obubi bwammwe it is okay kuba laba taata tulina kano akalabayo taata namugambye oli ready okubeera ne champion gudo wano woobeera nga tanadda wali mubeera yoba yekwekangabiriza taata ayinayo yagambidde ze sigambye nti omwana mumumpembeere naye ne taata wa gudo agamba ti omwana temumumpa kakati wuliriza kati ojja otya business kati ojja otya omwana kati ojja otya business mu sponsor ono n'ogiteeka mu sponsor omulala luwampaka okitegeera nti bonna nagambye nti Kampala parents gundi Kampala parents Victoria University ne Fangoni Forest byonna bitongole bisponsor era bisponsor ebiriwo ku lw'obulungi njagala okubategeeza nti omuntu yekka avunaanyizibwa ku mwana oyo obudde buno ye mukulu we Swaba Champu era temuddamu okusesebukira kwani kwalien skin mbu yawamba omwana ali mikono gya Swaba Champu kati emikono gya Swaba Champu nera ne tata gamba sponsor tata gamba yabadde ne Swaba Champu ekinene nnyo omwezi gumu tata yali ne Swaba Champu 1-on-1 ne bagenda n'ogenda noonyeza omwana nini namba oba enamba ye yaki eyandaga muntu ekitegeeza nti tata wabanga akimanyi kati omwana wuno biki agamba n'omwana amulaba era ye agamba kati uliriza omanyi story eno yonna gwatulaba story eno yonna eva kuki eva kantu katono nnyo akantu kono kaali kaki nga gundi yakaweebwa scholarship yakaweebwa champion gudo bano banengedde kakuba bakati banonyezaawo muzeeyi ali wa taata badduka misinde bali tabanategeera bino nga tibinabeerawo ne badduka emisinde ne batuuka muki ewoonaga basale muzeeyi kati nze kino kyonna ngenda kikwasaganya teweeraliikirira omwana ngenda mukuleeza ngenda kumuleetera omwana kubanga njagala asome biki naye nze munnange olina okunkola ki okunjijamu kono namuleeta kubanga nze kyengenda okukola ngenda kujjayo omwana ye mukuleetere ate n'ebyamawulire biki byonna nze ngenda obikola ki njagala nze mbeera mu pikiki eno kubanga nina obumanyirivu mu mawulire ono omusajja yenga agamba nti okay ekyo kyetwagala let's do it kati awo nakyalowooza nti bigenda kuba biki byangu kakati bwakubira alien skin nti owange ensonga ene ey'omwana kiri kitya nga amugamba kiri oke ebyo byonna bikyali byangu kakati amuddamu amugamba nti owange kakati n'omusajja olina okujja olabe ki omusajja ono agenda obbawa alien n'abuuka n'agamba nga sponsor omugezi n'agamba ndi sponsor ate ngende wa sponsor what am I even looking for ate ngende wa sponsor omulala kiba kindabisa buki bulabisa n'alinnyamu n'amugamba abo bagambe bakole ki bajje nze wendi ono n'addamu era n'akuba nga kayungirizi buloka w'amayumba alo omusajja abadde agambe tugende ku Fangoni Forest
professor olwokuba nti ye professor n'amugamba nti banna ekyo tekinkolera nze wano kindabisaamu kiba kigenda kundabisa kubanga nange ate kati olumba nkoledde Fangon Forest ate nga nange eno ninofuna credit yange kati badde ndowooza ti ate nina n'okuleeta oli waliwo kanaloje kengendo bbawa nga tumaze eno point ekyo kyekyatabulaani wonna kyekyatabula embeera yonna nti bizinesi ya Cats neefiiraawo ne bagirinyamu kati bwefiiraawo n'alwana nnyo bizinesi ogizza engulu mu kulwana bizinesi ogizza engulu n'agamba nkoze ntya ani omulala alina obuyinza ku mwana ono buliriza ani alina obuyinza ku mwana ono alina kuba taata n'adduka n'anoonya taata bamujja eri bamuleese taata bamugulidde engoye taata alina ne keyagambye nti ze nali ntambulanga byange nali ndi mu byange eyo nempulira nti omwana ki yabiwulira mumbu naye nga ate ye alina kyeyali ekitegeeza alina wano ekyaddala ekyamukipinganga kamu bamulimbye omwana tasomangako tasoma champion good akulabikira nga atasoma bw'obanga olaba bulungi yakulabikira nga atali akulabikira nga atalina ndabirira alabika oyo omwana nga atasoma bw'oba onoonya abatasoma oyinza okuteeka champion good ku list okuleka nga omutwe gwe tegutegeera bulungi kakati kiki kyenkugamba nti awo obuzibu bwakola ki awo obuzibu bwe bwava paka eno gye tukola ki gye tuli oba okategedde bulungi so the idea is gwatulaba olina okutegeera nti ennugwa ekola ki ennugwa ezegenda developinga ki mpola paka bwetuuse wano so nga tumaliriza ensonga y'omwana tulina just kuyigiramu nti there is nothing good like having that love okwagala okwo okulimu okwagala okutali kwa bulijjo kwe kulabirira omwana gw'otamanyiiko na mayitire kubanga okwagala okwo kyekutegeeza toba na biruubirirwa okwagala okwo okutaliko byakufunamu monetary gains Bible egamba nti togabisanga omukono guno ne gukola ki ne gumanya kitegeeza nti bw'oba ogaba gaba ne looyo yonna bw'oba oyamba ne looyo eki yonna nti okwagala okwo kwa alien skin fe okwatusooka n'otulowoozesa nti ye taata ddala okwagala okwo okwa alien skin atasooka kujjayo kamera ng'afuna champion mu kuyamba yes ntegedde ye teyakola press conference ng'aleeta champion gudo okitegedde bulungi naye ate mmwe mwagala mukole conference nga mumugjewe okwagala okwo okwalagawa lwaki Cats temubeera n'okwagala okwo okwaddala okutabeerako na birowoozo birala wansi ekyokubiri Fangon Forest mujagaza ki keka business k'omusajja naye nga nammwe bwe mulina yammwe we mugitumbiza we mugisembeza bwe mulina TV zammwe n'omusajja alina Fangon Forest ye tolwana muno nga mmwe bwe mulina Kampala University gundi bagirani nga mmwe mulina Kampala Parents nono bw'alina Fangon Forest ye nga mmwe bwe mulina gundi bwe mulina Victoria University nono bw'alina Fangon Forest ye kakati buli omu ayagala bizinesi yetambule batokozesa yo okukuba ya muno gw'oyitewo eya muneke wansi mwami Cats fe totuwuliranko nga tukuba Cats music ontegedde teryagirumba kati nawe nga bwolina Cats music era bw'okeera n'oyagala mukankubire wano mukankobire wano naye era bw'ayagala naye kiki kitambula kakati gwe lwaki omutima gwo lwaki omutima gwo gulowooza kuba naawe ogenda osaba kolabo eya kube n'alien lwansonga okimanyi nti alien alina push gyagatta Cats music lwaki tetubeera n'okwagala okwo okwagaliza n'abantu abalala ne tutalowoozanga ku byaffe feka gwe n'obeera about ye kati n'enkolagana yaffiye naye ogirabanga
Yes, in fact yasigala erinnyidwa mu rese nga fiye nga ye yagamba munnange nze katikati kyanayogera kwa manager wange kyenjo kola ki ate nga bami mukazi watuzijukira bulungi ze kenyini nakola story fiye was very appreciative ekyenkomeredde nga bamwadde era yagamba thank you so much Alien Skin nakugamba ebigambo bino ebigambo bitwale nga biri serious nakugamba nti empologoma bbiri nga zirwana obusubi bwe bubonaabona obusubi bungi nnyo bubonyebonye mu essaawa eno nga Alien Skin alwanagana nga kubanga gundi yaleese olutalo kati nga aleese olutalo ku Fangoni bano bonna abali wansi waabwe bagenda kubonaabona waliwo omuddo awo ogugize nnyo fiye ye muddo kati fiye essaawa eno mukazi wattu akasubi ka fiye kalinyiddwa abadde yeetaaga akayimba ka Alien Skin as much as nze ng'omuntu even tero cha gundi Fangoni Forest ne management nti oluyimba lwa fiye lufulume video ekolebwe njagala nnyo efulume njagala nnyo okulaba nti because yakolebwa mutima gwali mulungi yes at the end of the day omusiru takusiriwaza osigala na birubirirwa byonna genda maaso naye njagala mutegeere nti bino ebitongole byonna bitulina obbiwa ekitiibwa tulina okuwa Kampala Parents ekitiibwa tulina okuwa Victoria University ekitiibwa tulina Fangoni Forest erina enkizo olwedde ku bino ebisatu lwaki nti Fangoni Forest ye yasooka okulaba ebirungi ebiri mu champion gudo era nemutandikirawo kitegeeza nti mwe ababiri abaagala okuyambako mu ababiri mujje mutuule n'ono kuba ono ye mukulu kati oba mwagala okikkiriza oba temwagala kikkiriza ago ge mazima. So Saturday tuli ku interview ne muzeeyi nga twogerezeganyaamu olunaku lwennyini lwe tugenda maaso n'okutegeera nti champion gudo mwana mulenzi Alien Skin yali ateeseteese okulaba nti champion gudo amutegekera show era yalangiridde show dates ze zitana confirming bwa kisembayo wabula yalangiridde show aya champion gudo agenda kola champion gudo show nga sheno yakujja mama mu ghetto anokulaba nti batereeza obulamu bwa mama wa champion gudo ne champion gudo nga omuntu. What's your take on that? I think those are the good plans that Kampala Parents and Victoria University together with the Cats Music gye batamanyi ku Fangoni Forest oba gye batamanyi ku Champion Gudo njagala otegeere nti ekitongole nga Fangoni Forest kina programming and planning kibadde always kimanyi kyategeera Champion Gudo okusooka mmwe mubadde temumanyi Champion Gudo mumulabidde kuki kubabe babeera behind the curtains nga bafumba kaakati bo balina programu ennungi eri omwana kyovala nti bwe musalawo nga kati benamulabya atabuka bamutuwe tetusobola kubulawo yagambe n'ogamba ekigendererwa ky'omwana oyo wuliriza ekigendererwa ky'omwana oyo si waakusula kuba buli lunaku yeebaka kati yagaye n'ogamba temutuwangayo ku kifaananyi ng'ali mu uniform n'atamanyi nti ebbanga lyonna ekyo kibadde kikuumibwa igwe katsi we don't owe you an accountability ontegedde gwe tolina kyotuba omwana oyo si wuwo si muganda wo tomuyinaako luganda tomwetaaga naye takwetaaga totubanja nali ngamba luli kati tolina kyobanja Uganda kati tokolanga ku charity organization kati nasobola banga jina by the waliwo ekitongole kyalina ekyokuyamba wuliriza charity yo oba okola charity abo abali mu charity yo beebo naffe tulina charity ku Fangoni endala ze tutambuza ontegedde kakati gwe charity yo tunuulira abali mu charity yo obatwale Kampala Parents obatwalire gu professor abatwalewa gy'abatwala ono tulina programu ye kyovola twabayita ku Fangoni ne tubagamba mubanjulire program nga bwe mulabo bamujingizaamu ey'abali
ye kyale kigendererwa kya gundi kya Fangoni Forest nti alien skin okuyita Lupaleria ne gundi ne professor yes sorry about that Professor Muganga it was to fix programs tulabe oba gundi tujeetaaga oba tetujeetaaga. Thank you. Tuyinza okuba tulina already mu Fangoni program y'okuweerera gudo paka mu university ngate mugenda mukomya mu P7 tuyinza okuba so mwalina okutuula mulabe mwalina okutuula nti pepisikola kankutererezeemu nti abantu kye banategeera amangu pepisikola bw'erabanga eyagala okusupportinga tiimu eno eri wano ne Coca-Cola ne yesanga ngeyagala timu ey'omupiira oba something nti ideas zino okujja bweziti neziteekebwa ku mmeeza they way out ne baweyinga out ne bagamba nti gwe sigala mu sikulolo gwe beera ku squeeze back ontegedde gwe sigala ku sikulolo gwe beera ku squeeze back ababimanyi nti wabairawo ba sponsor wa mention sigala wali tosembere eno ontegedde kubanga baawukana kakati principal sponsor kati bamuyita Fangoni Forest ekulemberwa alien skin bw'oba oyagala okuyamba ku champion good obuyambi bwonna tubwetaaga naye bulina streamlining bulina okuyitira bulina okutegeera yo Fangoni egamba kubanga ojja kwagala okukola Fangoni already kyeyakoledda omwana for your information era information nagitwalire taata for your information omwana asoma gyasomera nawe kati jangu tuletere list y'abaana bo ne uniform zaabwe ne gye basomera otuwone ku bifaananyi nga bali mu uniform nawe tukuwe ya gundi mukadde ke kamu ya gundi ya champion mukadde ke kamu amaziga agabadde gakaabwa abantu ku social media omanyi champion gudo we bamutwala ekawempe ate gali amaziga abantu balingo babagamba nti avudde mu nsi abantu bakaaba amaziga nesekukaaba yenna nze sirabanga amaziga nga gano abantu nga bakabira omuntu omulamu ali okay nenge kisingo bakabe ani ngamba kale ekyali kisingo bakabe kyekyokuba nti oba osanga bondi yali eyawuse wakati wani wa champion good na alien skin amaziga ne gakulukuta nakugamba so amaziga gakaze oluvanyuma lwa mwana mulezi alien skin okuddamu naddayo na tracking back naddayo ekawempe era mwana mulezi champion good njagala okutegeeza nti ku Fangoni kati wateeseza era ensonga yatuusiddwa dda ku Fangoni abagenda maaso y'okuba nti banywamu koka chai n'akamere bagenda maaso y'okuba nti nakugamba nti Uganda ndowooza abantu abagitegeera bali babiri nze ne Museveni tuli aba lwaki weewa obuyinza obwo anti wuliriza nze ne Museveni fe tutegeera Uganda yani wuliriza kubanga bwe twogera ebigambo bituukirira Museveni tayogera ku kigambo va ku bino byalimbalimba ebya politics tugenda kukola oluguudo va ku ebyo naye buli kigambo kyayogera ng'ali mu layini ya humanity kituukiridde buli kintu kyayogera nga ali mu layini ya humanity biri ebya politics sibimanyi nnyo naye ngamba mu layini ya kuba mu politics balimba ayogera kino kuba ayagala sanyusa abantu bamuwa obululu era nze Museveni simwagalirayo naye wano mu humanity Bannayuganda balina emitima emirungi Bannayuganda be bantu abakyasinza okusonyiwa mu nsi yonna ekyo oba kiwakanire wano ng'ensi yonna ekulaba ntandika okuwekeza mpa emukwemu Bannayuganda be bantu abakyasinza okusonyiwa Abannayuganda basonyiwa Nasuro yaliisanga abantu siripa ne bagamba yiba ne musonyiwa bamute ku mulembe gwa Amini Abannayuganda bavaayo ne bagamba bamute ontekere bulungi wano mu Uganda we wali abantu abagamba omuntu n'abeeranga Abannayuganda balina emitima emirungi era ekyo mbeebaza ate nebaza ne Katonda lwakyo Abannayuganda balina emitima emirungi leero bakuvuma ekyo ne bakuteeka waggulu bati lulire bakola bati Abannayuganda that is how we are kubanga in our African society fe tukyasigaza kubanga mu Africa fe twali nnyo tuli very welcoming the bantu group bantu kyovula bantu wano mu Uganda abakirirako ne bagenda
abantu abatali bantu abali very hostile be bazuluzulu abo nekati bogenda nokirira all the way to Zambia. Those are all Zambia, side Zambia. They are not hostile. They are very friendly people. Sibantu bakambwe nti basonyiwa wano mu Uganda wali abantu bibasinda nibatakola lutalo. Abantu Uganda bagala emirembe gyabo. Abantu Uganda bantu ba mirembe. Machazi babamu bamanyi okutabuka ne batabuka. Era kyovola abantu abasiru abamu bamanyi okukola analysis ne bagamba wano fe tutya Uganda tutya temusobola kwekalakasa. Mind you, eno government eri mu buyinza abantu be bagireta simaje bantu abantu bekwata nti abantu balwana olutalo very scientifically. Museveni yagenda mu nsiko n'emmundu 27 abantu 27 about a few guns. I think they were 27 guns zezayingira ensiko nawangula eggwanga gwoloza kituufu. Ezo 27 guns ezo 27 guns salasiri be bazirina abakuma petrol station. Kikyengezako kugamba anti kikyengezako kugamba nti abantu bawangula ki olutalo naye ng'omanyiza gye baluwangula nti omuntu yalwananga mu ngeri ki emmere yamwe ngitaddaawo fe bajjajjaffe balwana entalo nga bawayo mmere nagitaddaawo nga agigira n'agiteekaawo ye n'asirika yalwanye. Omulala bwe yalabanga nga aba gavumenti bagenze eno nga ye yennyini yayimirira awo alabe bali abayeekera nga bajja abagundi nga bajja abagavumenti abayeekera bali kutte wano ate yababuza agamba nti ogamba bayeekera mbalabi bakutte wali kakati mwe ne muddeeyi eno ne bagenda ne bakola ki ne bakuba. So abantu balwana olutalo mu ngeri yaabwe scientifically. Naye kikyengezako nkulaga emitima emirungi egyabaki egy'Abannayuganda nti Abannayuganda buli bazuula amazima buli Abannayuganda bwe bazuula amazima abajja kufa n'omuntu mutegede bulungi kino ekintu bonna walabye abantu nga bali mu unison. Fe tumanyi unison olwakima nnyonnyolo omulabi omunnyonnyolo unison ko mu kwaya wabangawo oluyimba kwaya ng'eyimba naye unison kyabanga kuyimba eddoboozi limu wabangawo alutoosi nga tebagawudde ne bagamba nti babadde bayimba ne bayimba bonna beesi nga bonna bavuga kimu mu ddoboozi limu naye nga bali wamu. Nalabye eddoboozi ly'Abannayuganda nga lyogera ekigambo eki twagala champion gudo kufangoni tetwagala kirala twagala champion gudo kufangoni no bagamba nga n'obulobozi buvaayo tetumanyi gyali naye tumunonya omunonya ng'ani gwe nawe nnyini tonneeraba ate onoonya mwana ambakirati kale nga tuvudde negwe ekigambo ekyo nakinoonyereza saakitegeera okyagala nnyo kikozesa kusho ebigambo ebimu twala ekigambo toza kigambo kyo kuseeti banaye mbetondera olw'ekigambo ekyo kubanga ekigambo ekyo kiyagabamu tebakitegeera naye nja mpulirize bulungi nti ebigambo ebimu bisinzira kumanya kwaffe. Olaba ekigambo kye bayita kale waliwo gwe bakigamba n'akaaba waliwo gwe bakigamba n'asanyuka waliwo gwe bakigamba ne yeeraliikirira naye nga kigambo nyukuta ze zimu kale kati olyanza omugamba nti ako kale zimpa kale kankubuulire oba weeraliikiridde olira ajja nti munnange mbadde njagala nnyo tukwataganemu olweggulo lwaleero nti kale amasanyu gayinza okutta olunaku onaabirawo nogamba weekuuta wonna wonna eno gyotakuuta n'okuutayo kitegeeza nti ebigambo bingi ekigambo kimu nga kitegeeza bingi. So kigambo ekyo kyenkugambye kyesajja kuddamu era neetondera abona bekikosa nti ekigambo ekyo nze bwe nkitegeera nabuuza omuntu gwe neekakasa era nangamba amanyi patwa wagenda waditacha the sacrament ate ya musingana tujja funa obudde tusingana ku sacrament mwagala nnyo kikyengeza kugama
nti ebigambo bingi so tuleme kutunulira bigambo kubanga bwe tuba tuli wano twabagamba we are not the custodians of knowledge tusinga okutegeera bwe tubeera wano olumu twogera ebigambo olw'essanyu oba olw'obusungu ate tetukyagala kale kati ekirala ekirala nina embeera endala gye nalabye emabega wali nakunnyonnyola Sanyuka TV bwe yali yegenze maaso n'okubanga ekola so tubeetondera buli muntu yenna awulira nti ayinza okubeera offended with what we say tukwetondera si kye twagala naye olusi tuba tulina okwogera ebigambo by'otayagala ojjemu ekyo okukyusa embeera egyo bw'otuusa etasaanidde so mbadde gamba emabega kawo nakunnyonnyolako ku show gye twakola luli ne nkuwula Sanyuka bye yali ekoze ebya photoshop alien skin name it all na byonna abantu badde bajja babiraba obwikyo ekyali kiraga nti kati essaawa zino fango ni bwesanga Sanyuka fango ni edda wano Sanyuka nedda ki wali ng'enkolagano okakasa bukakasa nti Sanyuka mu mbeera yonna yagiddamu enjinga ku side ya alien skin twabadde tuli awo ku show yabadde genda maaso n'okuba nti ebaawo alien skin yabadde alina performinga Sanyuka TV already yabadde in place mwana mwala Sandra Lian ono abeera ku show ng'abukabuka nalaga ekyensuti naye yabaddewo osobola okwogera n'onnyonnyola embeera kuba embeera ewagyetegereza nnyo n'okunsinga definitely I saw it I was not happy with what happened because one si kye kyandibadde ekituufu ekyokukolebwa naye abaganda balina enjogera egamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogijja omusaayi oba ogijja omusaayi nti nze sandiyagadde mukyala oba mwana muwala ng'oyo Sandra Lian kuyita mu mbeera efaanana bw'etyo kubeera embarrassed mu bantu abangi bwe batyo ne bamusikaasikanya bamujja ku stage naye tulina okukkiriza nti ne Bible yakiwandiika you reap what you did what you saw nti buli lunaku lwokola ekyekisiru manya ekyekisiru kigenda kukolebwako naawe kubanga omuntu aliwa ku muntu akuba essimu n'akwewuunyisa nze oli bw'abanga simukutte okyegedde tegeera nti omuntu tajja kukwata kati ali busy ffe tuli bantu tubeera busy tosobola kubira muntu mirundi esatu akufiirako obufiizi omuntu akufiirako obufiizi abantu mukiyiga ekyo omanye these are lessons muyige omuntu omukubira emirundi gisukka emeka esatu bw'omukubira emirundi esatu muwemu eddakiika endala asatu olabe ontegedde atereddemu oyinza okukubira omuntu nga waali agenda kufa ng'erina essimu okuvuga obuvuzi eky'omuleetera obuzibu ebyo ebintu ffe baabituyigiriza tulina omukisa twasomerako mu masomero ag'obuvunaanyizibwa n'okukwata essimu eno this is in communication n'okukwata essimu eno waliwo omuntu akubira essimu n'akubuuza n'okubuuza alo n'asirika n'akubuuza n'okubuuza gwani gw'okubidde ani okyegedde bulungi nti some of these things bintu bitono nebyo ebiyamba society zaffe okukola ki okula kati onankubira emirundi ndi wano obadde nga Sandra Lian okubeera nti bamugobye ku stage alien skin we abadde nga azze okuperforminga kyembadde nkugamba nti kyosiga kyokola ki kyokungula Sandra Lian oba Sandra Lian ebbanga lyonna mbadde muvuma alien ne Fangoni Forest nkozesa gye ekigambo kuvuma kubanga kyembadde mukola ki mukola ate ng'omulimu gwammwe si kuvuma kuweereza bantu information nga bweri etali compromised etagatiddwamu onkyegedde mwaddiira ne mukwata nze sifaayo naye mwaddiira ne mukwata ekifaananyi kya alien skin ng'alina champion gudo ne mukitimbako wano ebipande byammwe bwe mwali mwagala ne mukola photoshop omuntu ali ku mpalana ey'ekikula ekyo etuuka ku seri photoshop lwaki oteeka because nze ne bwe mba mpagira Museveni oba Muhoozi oba Bobi Wine oba ani bwe mba nga si essaati gye nnyambadde obudde obwo lwaki omuteekako what are you insinuating kiki kyogezaako okusudiya Are you trying to cause chaos? Are you trying to show beef? Oli mukuma muliro somewhere. Muliro ki gw'oyagala okukuma? Ebigendererwa byo biri ki? Ebigendererwa byo biri ki?
kubanga nze bwe mba nina gwe mpagira at that level gwe sigwo mbuulira nti essaawa eyo nina kuba mu mudu yakuwagira lwaki oddira ekifaananyi ekiramba era kino tukiwaabira eri nannyini TV eyo mwami Kini Kaliisa abantu abamu abali mu bizinensi yo bali mu kugyonoona. I am telling you this truth. Bino ebigambo birigibwayo olunaku olumu nga TV zigudde ezimu wano. Mwami Kini Kaliisa, with all due respect, byokoledde eggwanga bino tubiraba. Era eggwanga lino in terms of communication lisiima. Naye abantu naddala bali mu layini ya entertainment ku channel zo balina bye batakoze mu butuufu bwabyo bingi. Era lumu twalaba ne ku muntu nga bamukutte bamujje ku set ne bagenda ne bamusiba. Okyegedde. So kati omuntu ali ku level eyo. Yes, vibe tujagala. Naye vibe nge not on the cost of others. Not bwebanga eri ku costinga business y'abannaffe abalala. Kuba kati Fangon Forest tulina okitegera nayo business eyimiridde. Yes sir. Kakati bwe tukwata Fangon Forest ne tutandika ogivuma ne tugikuba kutta oba ogikonjera oba ogiteekako ebigambo ebitali bituufu ne mutwale ku level ekola Photoshop mu bifaananyi. Ekyo kyalayisi nnyo. Ekyo kinene. Era baproducer bo mwami Kini Kaliisa with all due respect you need to caution them. This will cost you big because if abantu nga Kini Kaliisa abantu nga Kini Kaliisa tubawe ekitiibwa mu society kubanga how many people TV eyo beewa emirimu bangi nnyo bayitirivu basasula rent kuva kwa longosa basasula emisolo kuva ku gate omusirusiru omu senga akuba TV eyo ekigwo kaba atuna akamwa kamubwe kati omusirusiru omanyi omusajja gwe nsinga okukkiririzaamu in the history of reggae baali bamuyita Lucky Dube oyo mwagala nnyo naye gwe nsinga okukkiririzaamu in the history of reggae baali bamuyita Bob Marley. Naye Bob Marley si yayogera ebigambo byengenda okwogera. Omusajja yayogera ebigambo byengenda okwogera ate bamuyita Lucky Dube. Nti Lucky Dube yagamba it takes a whole village. Weka kasajja kwogera mpola naye nga kakuba. It takes a whole village to raise a child. Tikitwala ekyalo kiramba okubeera nti omwana akuzibwa. Era it takes a million people to build a good reputation. Tikitwala kakadde k'abantu okubeera nti ozimba ekyo kyomanyiddwako. But it takes one stupid fool. Kitwala omusiru omu. Kati underline the stupid fool. Omusiru omu. Omusiru. Omubuyabuya. Omubuyabuya. Kubanga omusiru. As we are winding up. Nti Lucky Dube yagamba. Nti takes a whole village to raise a child. Ate n'abalala bakyogedde nnyo. Naye nayongerako ekigambo n'agamba nti takes a million people to build a good reputation. But it takes one stupid fool. Underline stupid fool. Okwonoona kyonna. Nti it takes one stupid fool. Okuyiwa. To spoil it all. Kyonna nga bwe kiba kibadde kizimbiddwa. It will take just one stupid fool. Okwonoona NBS yonna. Naye so walina kubaawo bwegendereza. Walina okubaawo sanity. Ngeyita mu bakulembeze b'ekitongole ekyo kubanga waliwo ba administrators bemanyi nti ba CEOs bani nga mwami Kini Kaliisa waliwo kye bayita management bo bakuuma policies bakwata policies kuzinyonya kati waliwo ne ba managers ku level yeddako awo muli ba producer bani amanaging shows balina okubeera very keen olunaku lumu bajja kuleeta obuzibu kubanga kye twalabye kyabadde kibi. So
Ebigambo nno ebiseera ebisinga biba bikyayogerebwa naye munange akadde kagenda maaso n'okubanga katulira empinga mu mbeera emu oba endala. Omukulu gw'embeera naye ku set si mulala Mwami Obote abeera azze okuba nti nno anaanyamuko ensonga nga ziba zigenze maaso n'okubanga ziba n'azikuwaako ku sayidi ye n'akutangazaamu ekyo ky'oyinza okuba nti nno oba tewalabye mu mbeera emu oba endala. So aba Sidi omusuzi erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli mukwano gwange teweerabira ogenda maaso n'okuba nti nno osubscribinga mu mbeera emu oba endala okufuna ebisingawo byonna. Mubeere bulungi, mweraba.